Mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza Katonda olw'obulamu bwa boyfriend wange. Twayagalana when I was 14 years. Alex was 19 years. So all my youth years twalaba netuzanya emizanyo. That's why mwawulidde Kaya ng'agamba I was humble. It's him. He taught me many things. And Alice was another one. He was come by his grace. Yafude, banangera temuzanyisanga destination. Because ku sawa yesembayo was there. My boyfriend. A boyfriend because yakubye emigo mingi nnyo. I can't forget. So Mukama n'ampeesa n'embeera ku saidi ye nemulaba n'ayatula n'amera mulaba nkwenya kale yalemererwa okwogera because the condition olaba naye ng'amwana n'ekigambo akwebaze buli lwe yantunulangako olaba afunye essuubi afunye essanyu luzanga ddukira eby'obuto kuli Alex oyo struggled with words to thank me okuza abaana. Mukama yatuwa ekisa ne tufuna abaana nekizaamu amaana baana Alex Mukulu. The boy Edgar is Alex. That's a talent. He does productions. When I have productions, then I have really yezala they take out everything. So to us, I'm come all over the kitagenda kukwira aliseeko. So mwami abali mu art guys Alex Mukulu akuteri nebazanyo mwena abazze tusanyukirako olw'obulamu bwa Alex Mukulu nebaza olw'obulamu bwe kubanga yayatula wengi everything bad he did. Mukama, give Alex Mukulu a second chance, please. Nasogera ku mwaka guno. Bwe nalaba ng'obulamu bugenda bututoyeti nanezera mukaaga. Bwe nalaba ng'agenda kabakimu emyezi 3 kale ne bwaba kati bagenda kudda kutambula nanguvugiranga mu kagaali ne tugenda tuwa obujulizi nenenya wali left nenkiwulira bubi mutima gwange nawali naye ekyanzizaamu amiti nabaddewo pulasimenti Mukama Yafude ekisa embeera bana ne tubeebazizza nnyo era naffe nga tusanyuka olw'obulamu bwa Alex Mukulu. He's been a hero. He's been someone I cannot even express that. But nebaza Mukama olw'obulamu bwe ekisinga obukulu Yafude musinga mulungi Mama Ayatudde, even though I was already going to look at it's the machine, it's the big machine. Yes, it's over there. He didn't show anything. Alex died peacefully. Mama cheka kichimuli samana art for life by German government kichimuli bananga bayimba foundation magnifies chiwewa at what the 2.89 million
That's our Art for Foundation, Art for Life. Art for Life, okay. The Saturday President for Federation of Education, Ajay. Bobo Prima Muriwa, Papa Luchi. I know many of you will be trying to make comments about this. Programs in I would also like to introduce the director of this ceremony, Mami Philip Luswata.